Kkooti eno ebadde ekubizibwa omulamuzi Victoria Nakintu Katamba esoose kuwulira okwemulugunya okwateekebwayo Reverend Faaza Ssekabira kennyini mwavunaanira ssabawaabi wa gavumenti okukwatibwa ebbanga eddene nga taleetebwa mu kkooti ekintu ekityoboola eddembe lye. The applicant incommunicado for 3 weeks, consecutive weeks, and they trumped charges against him and he was brought to court. Kyokka Kalungi ategeeza nti ekyabaleesa mu kkooti kuteekawo bwenkanya bw'ati n'asaba kkooti baweeyo obudde obutali bwawala bakwatagane n'ebitongole ebikuuma ddembe bateekemu okwewozaako kwabwe. Interest of justice, the respondent prays that court uses its discretion and enlarges the time within which the respondent can file and serve their affidavits in reply. So, my Lord, this offence is bearable by this one. Accordingly, the application for bail is denied at this stage. Prosecution is directed to be fully trial ready and to proceed with criminal case number 4028 of 2025 on the 10th day of February 2026. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.